Nkwaniriza ku BBS telefayina olunaku olwaleero kulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Honorable Mathias Mpuuga Nsamba n'abakulembeze babadde atwala nabo babaka ab'enjawulo ku baminisita b'ekisiikirizo olwaleero lwe babaddewo yafeesi mu butongole ne bagikwasa Honorable Ssenyonyi saako n'olukiiko olupya lwagenda okukulembera nalwo kulabika nti batembeeta ensonga ez'enjawulo ze babanja gavumenti saako n'ezo ng'abooludda oluvuganya gavumenti ze baagala okukolwako ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Honorable Ssenyonyi wakwatidde yafeesi waliwo bingi ebibadde abikyabangi b'oludda ensonga za kiwamba abantu n'ensonga endala nyingi nnyo. Mu kaseera kano tugenda kuba twegattako Honorable Helen Nakimuli, Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire mu Kabinenti eno, ate era nga yavunaanyizibwa ne ku nsonga y'okulabika nti balondoola n'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga. Honorable nkwaniriza yoga mwe kaakati abali abakutte enkata mu kaseera kano omulabi wa telefayina amanyi nti bingi nnyo ebibadde bikyagenda mu maaso mu ggwanga bye tubanja eggwanga okutwaliza wamu eri gavumenti. Tubasuubiremu ki nga mwakajja mu yafeesi? Nsooka okwebaza Omukama Katonda nkutuyisa mu mwaka omukadde n'abalabi ba telefayina nga mbakulisaayo mu 2023 era mbaniriza mu 2024 era nebaza Ssaabasajja Kabaka ku lwa BBS telefayina eno gyatuteerawo abantu baffe gye balabirako amawulire na biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Era nebaza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okundabanga omuntu asobola nampa ekifo kino ekitali kyangu kubanga ebisoomoozo bingi nnyo mu kifo kino naye ffe tulowooza nti Mukama Katonda bw'aba akuyimusiza n'akuteeka ku ddaala erimu ofuba okulaba nga ate okola ebyo byennyini by'olina okukola okufa okulaba nga toswaza abo bakuteeka mu kifo kino. So tulina essuubi nti buli omu aweeredde ekifo ku Kabinenti eno agenda kukola omulimu gwe nga bw'alina okugukola era nga tulowooza nti ebibadde ebigenda maaso mu ggwanga ffenna tubiraba era tubimanyi era tuweereddwa omulimu ogw'okukola ogw'amaanyi okufa okulaba nga ensonga enkyamu tuzijjayo ne tuziraga abantu ne gavumenti ne tugiwabula okusinziira ku ebyo bye tulowooza nti bye birina okukolebwa nga alternative government. Omulimu si mwangu naye nga nsuubira ngenda gukola bulungi. Gwe alinga omukwanaganya w'abaminisita bonna ku ludda luno tulabye omugoddidde embegere abadde Honorable Joyce baagala abadde akwasaganya omulimu ogwo naye tugenda kutunulira ku nsonga ziri zennyini z'okoonyeeko eza oludda oluvuganya gavumenti ze lubanja gavumenti naye nga gavumenti ate ensonga ezimu eringa eyagala okuzeebalama. Mugenda kutuuka mu pondooke oba namwe mugenda kwewola ku kwebaza Kabinenti ewedde ebadde kulemberwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga atukoze obulungi obw'ekitalo obutagambika yatandika bulungi era amaliriza bulungi yatutwala mu mbeera ojjukira bwe twafuluma Parliament abantu baali bagamba tebajja kikola tebajja kusobola naye twateeka gavumenti ku nninga nevaayo netuwa ansa naye ate tetugenda kutuula kusirika tetugenda kukireka okubanga bwe baatuwa kye baatuwa abantu baffe tebaabata na buli kati abantu tutyabanoonya tubalaba eddembe ly'obuntu likyalinyirirwa oba tukyalina obusoomoozi mu mbeera ng'eyo gavumenti ekyalemeddwa okumanya nti no abantu balina eddembe lyabwe. Ekyokubiri tuyina ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga okugeza nga abavubi b'enkiikiriza obuvubi bukyayingira mu ggwanga kwegamba olaba nti omuntu omugamba tovuba bubi naye ate akatimba akakyamu okamuwadde so abalala bakyabasiba so tetugenda kutuula eno Kabinenti empya tetugenda kutuula era tugenda kuwuliziganya n'abalala ababaddeko. Kirungi abamu ku ffe tubadde mu Kabinenti eno tugenda kuwuliriza era tugenda kwogerezeganya n'ababaddeko babadde bakikola batya. Joyce baagala abadde akikola Oweekitiibwa Mathias Mpuuga akoze atya atandisa atya era nze nsuubira nti bwe yakomiwe tugenda okutandikira nga twewola ku ebyo byakozesa tugenda kutuula abantu baffe tulina okulaba nga bafuna obwenkanya mu buweereza ne mu ddembe ly'obuntu nga likwatibwa nga bwe birina okukwatibwa. Webale nnyo Honorable Helen Nakimuli. Ensonga nyingi Honorable Ssenyonyi zaakoonyeeko okwekandagana. Weewaawo webale nnyo Hasifu Ssekiwunga mutusonyiwemu olw'aka netiwaaka ako ebyuma by'omuzungu naye njagala nkwongereyo n'amawulire